Mbaniriza nnyo mwenna n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula omukwano muzibe ey'16 mu katabo kano singa obadde ggwe. Ekitundu ekyayita mu ssuula eno yennyini tulaba bannaffe nga bava ku ssomero oluvannyuma lw'okumaliriza ebibuuzo era Sitenda ng'awadde Lake essimu gye yamutegeeza nti yali ya mukulu we Lake kwe yali ow'okuyitira okwogerako naye. Okwo kwe baayitira buli omu okwatula nga bwe yali ayagala munne n'omukwano omukulu era ne bakkiriziganya okutambuza kino. Ekitundu ekyo twakimaliriza Sitenda aweereza obubaka obwalimu omukwano ogw'ensusso wabula ebyembi ne butuukira mu mikono gya maama wa Lake anti essimu ye Lake gye yali akozesa mu kaseera ako wadde Sitenda ye yali yafuna eyiye ku bubwe. Kati oyongereyo n'ekitundu kyaffe ekirala mu ssuula eno yennyini ey'16 omukwano muzibe. Obubaka buno nga butuuse mu ngalo za maama yasooka n'abuyisaayisaamu amaaso kuba yali alowooza nti bubwe nga talina nandowooza nti waliwo gwennyumya naye obwenkanidde awo. Anti emirundi egy'emabega bonna obubaka bwe yasindikanga nze olwamalanga okubusoma amangu nga mbusiimuula era nga ne bwe mpeereza mbukola kye kimu okubuuza obujulizi wabula ku mulundi guno byali bisobye. Oluvannyuma lwa maama okusoma obubaka buno enfunda eziwera yampita okumbuuza kajjogijogi wabula nga sirina we ntandikira kumubuulira mazima wadde nali neewulira nga akuze. Naye ekituufu buno si bwe bwali obudde obutuufu wabula nga omutima munafu okukyebeera. Yandaba nga bye nali ngenda okumulimba nali mpalappalanya bipalappalanye kwe kuŋŋamba eby'okumulimba mbiveeko wabula mbeere mwegendereza. Ekyanneewuunyisa essimu yagimpa nga bw'aŋŋamba nti kwata ggwe munno omuddemu naye bwe banaaba bakusiba nze tondaajaniranga. Omukono nagutwala nsooba nga ndowooza oba nsalira ga nkolwa wabula yali ategeeza byonna bye yali ayogera. Wadde yali ayogedde bw'atyo naye nze nakimanya nti tekimusanyudde era naye mu maaso ge ne ntandika okuwulira obuswavu n'okwebwalabwala. Ku olwo Sitenda saamuddamu anti nga bye nteeka okumuddamu ate mbyeraliikirira. Ebbanga nga lyetoolodde nate nange nawatanya ne nfunayo akasimu nga nkooye okutambuliza enkolagana yaffe mu nkukutu kuba yo nali saagala ekome wadde nali ndabuddwa. Mu kaseera kano maama yali akimanyi bulungi nti nze n'omuwala oyo tulina enkolagana ey'enjawulo kale yadde yali takiwagira naye nga n'okukikomya akimanyi nti kizibu anti yali akimanyi nti omukwano gulinga musana tegugaanwa bwe bakutangira okugwotera mu luggya lwakiri ogwotera mu nsiko. Kwe kusalawo ankwate bulungi ambuulirire si kunkomya wabula kubeera mwegendereza. Oluusi teyayatulanga mbulambulukufu naye nga bw'obaamu amagezi osobola okumanya ky'ategeeza. Anti ng'emboozi zaasinga okunnyumiza zaaba ababonaabonera mu kwagala wamma ne mpulira nga nkoona mu mutima. Munnange ng'ategedde nange bwe nali nfunyeeyo akasimu yasanyuka bya kitalo era n'antegeeza nti waliwo oluusi bwe yabanga ayagala okuŋŋamba naye n'atya ng'alowooza nti biyinza okutuukira mu mikono emikyamu nga bwe kyali kibadde kale nga kino kyali kimazeewo obweraliikirivu obwo bwonna. Wadde maama yali munyiikivu okuŋŋamba eby'ensonga naye mu mbeera y'akugoba takutadde bw'atabulwa kyakusuuza nange omukwano ogwali gukula ng'obutiko gwamaliriza gunzibya amaaso okunsuuza ebigambo ebyambuulirwanga. Natuuka ne nteebereza nga ye muwala gwe nali nteekwa okubeera naye akaseera bwe kaliba katuuse era kino kyampangaalira mu bwongo okumalira ddala ebbanga. Lumu yantegeeza nti osanga okujja kwabwe ku ssomero lyaffe
Mukama yalinamu ekigendererwa kimu kya ye kuzaalira nze mwana, nange olw'omukwano omungi ne nkiteebereza ntyo. Okuva ewaffe okutuuka ewaabwe waaliwo olugendo oluwerera ddala era nga kiba kizibu kugendayo n'okomawo ku olwo lwennyini. Ate bwe kiba ng'ensonga ezikututte zeekuusa ku mukwano nga gwe twalina, kyali tekisobokerako ddala, anti nga kiba kitwetaagisa essaawa ennungi nga 4 oba okusingawo nga tuli mu kunyumya bunyumya. Kale olw'okuba tewaaliwo nteekateeka ya kugendayo nsulewo, kyankaluubirira okusalawo okugendayo omulundi. Era ebbanga lino lyonna okuva ku ssomero twali tunyumiza ku ssimu ewatali kusisinkana. Lumu nga nsazeewo mmire ppini ŋŋendeyo lwakiri mmuliisa amaaso, ate olwo yantegeeza nti ab'ewaabwe baali bamufunidde akalimo ku kibuga agende akole aleme kutuula butuuzi ku kyalo, era nti yali agenda mu nnaku ntono okuva ku olwo. Olw'okuba enteekateeka zange ez'okumusisinkana zaali za mu maasoko, kino nalina kukisazaamu busaza ne nninda Mungu alitugerera ensisinkano endala. Olunaku lwe yasimbula yansaba nneme kubaako kalimo konna ke nkola wabula munyumiikirize mpaka kutuuka mbu olwo olugendo bwe lwali lutajja kumutama nnyo. Olw'okuba nali mwagala ebinkaluubirira okunnyonnyola, bwe yansaba kino saalowooza wadde ku kyakukiwakanya, era olwali okuntegeeza nti asimbudde, nange munno ne nzirayo mbikunta ng'abeeka mbalimbye nti ndi mugonvugonvu. Era bwe ntyo ne ntereera obubaka ku ssimu ne buyitiŋŋana. Twanyumiza ddala naye nga bye twesuubiza n'eggulu libyegomba. Bwe tutyo ne tuba nga tufundikidde essula yaffe ey'16. Omukwano muzibe bwetyo bwerabise mpaka omulundi omulala we tunadda n'essula yaffe endala, ate twongere okumanya biki ebyaddirira. Mubeere bulungi era mweraba.